Okyalaba okwanjula n'embaga. Bannange tuli wano omukolo gwonna gwonna okutambula obulungi kubaako abalungamya ne bagutambuza bulungi ne gunyuma ne bagoberera ennono era olwaleero omulungamya ow'olwaleero yono. Ndi bulungi oleeta Sharita. Kutebaleko. Tukolera ddala. Fesiyo ninga agimanyi. Oba nkulaba wa? Mu bintu bino. Naddala n'ebya Delta TV mbibeeramu nnyo. Bale kuweereza sebo. Amina tuweereza. Awakula ennuma ali mu vibe. N'otuyigiriza n'olulimi Oluganda n'ennomo. Ku Delta TV. Ate nawe Sharita tukwebaza. Oyiwawo omubiri ku Delta TV. Bubaka ki bwe wandigambye omwana omukyala ng'ateekateeka okuleeta omwami mu maka gye bamuzaala? Ekisookera ddala omwana omuwala oba weeteekateeka okuleeta omulenzi sooka osalewo. Kubanga katunuulira abantu abali wano Sharita. Obagamba otya nti mwayawukanye. Obagamba atya nti omusajja yakugobye. Kaakati sooka osalewo ebizibu byonna ebinaabaayo obyeŋŋange kuba tosobola kuddamu kuŋŋaanya abantu bano. N'obagamba nti ate byagaanye. Okusookera ddala njagala okutumira Naalongo Lusiba. Omukolo guno gwonna Sharita. Naalongo Lusiba gwonna. Byonna kakati twagala okwebaza abantu bonna be tukolaganye nabo ate tusaba Katonda nti nammwe abali eyo bwe muba musiimye enkola eri wano mutuwe emirimu tusobole okubaweereza. Tweyanziza nnyo. Amina. Tova ku Delta TV tukole katunyumirwe nkwagala nnyo. Sharita's Bridal yennyambaza Gomez n'enkolako n'akaviiri ne makeup. Mukwana tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala ndi wano ne oba ngambe jamba afande. Habari zako? Habari tuli katogera Uganda. Madam Sharita sanyuse kubera ko naye wano amanya gange nze Meja Jeno Kawaga. Sulira Meja Jeno Kawaga erinnya eryo ly'amaanyi mu ggwanga lino era liggumira. Yamanyi nnyo sebo kadde ndowooza ensonga lwaki liggumira ng'ennaku zino nkolera ku High Commission e Kenya naye nayiseeko wano nga nzize ku mukolo gwa munange bwe twazirwana ng'omwana we afumbirwa so kyakwenyumirizaamu nnyo ennaku zino abaana beefumbiza bokka ne bagenda naye omwana omutongo oyo gw'otaddemu amaanyi go n'akuwa ekitiibwa kino n'aleeta abasajja okujja okumwanjula era katubasabire Katonda basobole emikolo ogimalayo gyonna n'ogw'embaga efe abamu nga nze nina experience nene kuba naakamala mu bufumbo emyaka 37 so era bwe mbadde njogerako wali mbawadde amagezi nti obufumbo tebulina homera yonna naye kusonyiwagana nakwagalana kyekikulu kyokka naye katubasabire Katonda ajja kubayisa mu mayenga ago gonna gonna basobole okweyagalira mu bufumbo obwo. Tweyanziza nnyo. Kale madam. Tulabira ab'e Kenya. Kale madam Sharita. Bagenda kugamba mu Luswayiri n'enezukira walutuganye. Bwembeera eno sirwogera bwembeera eri ku mulimu ne Kenya yondwogerako naye wano sirwogera. Omisinga olulimi lweka. Nkozesa olulimi lweka. Kubanga era kuno kumpi kwenzaalibwa kuno eggombolola eno tuzaalibwa mu ggombolola emu so era kumpi wano we nasomera so muno mwe mwaffe muno abantu bakulaba ku bagamba omwana waffe mwana waabwe bale butabaswaza kale nenza nnyo mukama kuume mulungi gwokola okuweereza abantu emikolo nga gino nange mbadde ntera kulaba ku TV naye funye chance n'otuulako kumpi nange kale afande tova ku Delta TV ate tugenda kunoonya ne mami eyazaala omugole omukyala nkwagala nnyo mukwana tulaba ku Delta TV webali nnyo webalire ddala omugole omukyala bw'abadde ayogera yebaza Saalongo ne Naalongo Balusiba ng'agamba nti be baategese omukolo guno bamukoledde decoration bamukoledde cake bamufumbidde n'ebirala bingi nnyo bye beenyigiddemu ne tugamba lwaki Naalongo tetumunoonya abalansinga atya okubeera ng'alina okulabirira Saalongo n'abalongo ate n'akwasaganya n'emikolo gy'abantu si byetya nno nnyabo bulungi nnyabo si byetya nno nnyabo bulungi nnyabo gyebaleko mukwano kale nnyabo nawe gyebaleko nnyabo kale bambi nsaba otweyanjulire amanya Naalongo Lusiba
Ndi mukyala mufumbo. Ndi managing director Twins Events. Tutegeka emikolo egy'enjawulo, emikolo gyonna, embaga, kufiirwa, birthdays, kwanjula, byonna tubitegeka. Tulina tents, tulina obutebe, tulina public system, twogerera emikolo, tufumba, buli kimu kyonna ekikwatagana n'omukolo. Mwebale. Tukola ku bagole, enviiri, tukola make-up, tubambaza buli kimu. Mwebale. Kintu kyammwe kinene kirungi. Kale mukwano. Motivation wagijjawo okukola ekintu bwe kiti? Okusinga omwami kale yasooka ye nga mwogezi. Mwogezi wa ku mikolo. Kati engeri gye ndi nti nange nali ndi mu salon. Ngamba ye lwaki sitandika okukola ku bagole? Omwami n'afunira emirimu ku mikolo egyo gy'aba akoze ki? Olwobaza. Gy'aba agenze okukolako. Kati awo we natandikira ne ngamba kati ekintu kakigaziwe. Tukwasaganya omukolo gwonna buli kimu. Ate ne nesanga nga nsobola. Nga nsobola. Ennyabo. Leero okoze mulimu ki kuno? Leero guno omukolo nze nguwadde tensi, obutebe, sawundi, omwogezi, nze nfumbye, nze ntimbye, byebyo. Gwe buli kimu. Nze nkoze keeki ne sharita. Okikoze bulungi. Yennyabo. Kale bambi abantu bakowoole. Abantu mbakoola mwenna okuva buli wamu mwetanire Twins Events. Gwe otusomera busomezi mukolo gwo nti kino gwe ng'otuula wali. Soma ennamba. Enamba yange eri 0706 580 316. 077 56 49 81. Office yaffe eri Kagoma. Opposite Supreme Mufti Kayongo. Kale dia. Yennyabo. Mutumire kakuliko mutima. Tumira ku mami wange omulungi. Salongo Lusiba. Nkwagala nnyo mukwano. Kombadde nkalize. Tuva ku Delta TV nkwagala nnyo. Let us set us a certificate. Yes. Era n'otanjiwa n'ojja kusibiridde obulabo buno mulimu buli furuutu yonna ennungi esinga okuwooma. Mulimu kawayini, mulimu ekinazi, mulimu amenvu, era nkusaba ogire ng'olya ku ebyo okutuusa lw'onanona nga Mukama ye mubeezi waffe. Era nsaba mutambule bulungi. Nebaza abantu abakuwerekeddeko bonna, mwebale nnyo okwagala omwami wange. Mpozi n'olukiiko oluteesiteesi ku sayidi yange mbeebaza nnyo nnyo nnyo. Siimye bwongera tata ne maama. Mwebale nnyo, mwebale ddala okunzaala. Zizeyo lino ttiika ate mulijala sente ogwo oyinza okujja n'otagula certificate. Emikwano mwenna, mikwano gya taata, mikwano gya maama, abooluganda bonna, basenga, bamaama, bakojja, basisters mwenna ne babrothers, n'abataka b'oku kyalo mwenna, mukoze omulimu gw'amaanyi omukolo guno okubeerawo. Nebaza nnyo, nebaza aba First Hotel,
ne mama Fiina yadde nga yagenze mu ntuusiza okwebaza kwange. Siimye nnyo, siimidde ddala mwebale okukola omukolo ogw'omuwendo. Organizing committee eya saidi yange mwebale nnyo olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mukoze. Nsaba Mukama buli omu alina ky'atodde amugizeewo omusera. Maze. Watira ke sawo cha. Kwana tulaba ku Delta TV njagala okutegeeza nti mu kaseera kano tugenda kubeera nga ate tufuna omwami ali emabega w'okukola ekintu ekinene ekirungi bwe kiti ekya class. Wano nno wendi ye Interior Center Enatete nabadde nakubuliddeko ko katono ku kitanda kino naye tuleetedde ddala nnyini kutulondera bintu birungi ate atwongere okutunyonnyola ekyenjawulo ekiri ku kitanda kino. Sebo tusanyuse okulaba. Nange sanyusa kusanga. Sibyo kyanno sebo. Bulungi nnyawo sibyanno nnyawo. Webale omulimu omulungi. Amiina webale kusiima. Webale kuleeta bipya mu Uganda. Amiina. Tuleetera entebe ya taata. N'okola interior designing mu mayumba. Ennyabo. Idea wagijjawo. Idea najijja olwa mikwano gyange abali babikola nga twali tukola nga tusobola buno busuuzi bwa bulijjo tugende kyanto kwenda wa nabo kati twali tukola nabo naye eddeeni bane bakyusa mu katono nabanga erije bali nabadde ne mu furniture kati gye najja idea eyo nembeegomba ennyabo. Kino ekitanda kye tutuddeko bakiyita batya? Ekitanda ekyo nga bw'okiraba weekiri bakita massage bakikaza kolya massage nti omuntu akyebakako awummula kimasaginga kale omuntu naaba nga ali kati ensi wetambula gitulaga wetuli kati awo abantu bakyayagala nnyo bintu bya wakuze sente ze akoye ate era dda wakayana ate nabo mwe stress nedda ya wekito wekiri obudde tabulina wale budde obwo waddeeka ng'ekitanda kye kimumiganyiga era obuntu bwennengera buli obulinga obuzindalo butobosebo ozo sipiika kuliko rediyo omuntu ajja ateekako rediyo ajja kati ajja ne fulaasi ye n'ateekamu fulaasi n'awuza music enagwa yayagala oba rediyo n'ateekako bwe kityo. Sikugamba baana mu ddiiro banaye muntereko rediyo eyo wano yeeteerako yeeteerako nga ndi mu kisenge kye abaana abaleka nabo kugwabwe. Guno omufaliso gujjirako omufaliso tukitonda wamu n'omufaliso kubanga si kyangu ate oguze ekitanda ate onoonya omufaliso ate olusi tegumakingirako tegujjaako kati bw'ojja wano ku Interior Center byonna bifuna mmundu gumu ekitanda tukweyako ekitanda n'omufaliso gwako omulungi kubanga nogenda nzo kigula aye n'ogenda kimanyi beya kitanda olusi okuze ekifaliso n'ojja weekwasa ekitanda naye nga ate obuzibu buli ku ki omufaliso waliwo akiyita omufalaso wekyo bwe kiri enyawa kaluwa kano batuddeko twanyoka kyamaanyi kiriwo naye kaliko dulowa omuntu asoma bintu byayagala ddanga byo mu kisenge nti nesente zaso ziterekamu omu nezibuliramu kuba kuliko obuseba ku andozi agulawo naggalawo
n'asika ebintu byonna ebyomugaso yaba yeetaaze tabinoonyeza wala byonna abiteeka omwo n'asirika. Kibanja mpola tumukkiriza kati ensi yatuuka tekyalinnyo ssente z'awamuntu omutamala okukola ssente ebyenfuna kati bizibu. Ndaira sirimba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo